Bidden film yakatandika abatuzanya aba Vietnam n'Amerika zasakyafu butukaluka inkonkomoka bazana butida zanumbya na tanka shows bapita fresh kid siriwalo butonga sweet kid de kubibia sine kutopa naenga mugamba beti naye muri fiti haya boss muri mutia mugamba butia muri bulungi netagasa bulungi nyo ndwetagesa bulungi nnyo kyemuba mumanya kuba ntandika lwakusatu sigaza nnaku 3 ya kagenda kusanga ku ssomero ne DJ Achi eyo tuveeyo era ndi mwetegefu okusoma era banneetaga nenga ogamba otya sigamba bakuwadde scholarship mwana neŋŋamba ono omulenzi wakikuba nnyo nze nkubuulira nenga embeera yabadde ta mu interview awo yabadde bulungi nnyo kuba nagiyise bakuwadde subject gye wakoze mu interview math mpazi kwasawo ne English bakuwadde kubala bampadde okubala ne English okola wafunye mmeka awo okola wafunye mmeka nafunye 7. What 7 tonkubisa sekulimba ate English nafunye 9. ofunye 9 oluzungu olumanyi nnyo naawe olimba so what's up man so how is the school so far tudda mu Luganda kubanga olina gwe oluzungu ate lontaddeko nga ndabye sajja kusobola kakati fresh kid soka otubuulire kiki osinza okwesunga mwana wano mu ssomero kati bingi kubanga waliwo n'ebyenjigiriza bingi ati kati batugambye wano nti waliwo n'ebyokuyigiriza okukuba omuziki biki olina ekyuma kyonna kye weegomba okukuba enya kuba piano eyo mpazeko nakuba akapiira nkasobola akapiira onakasobola nga Ronaldo omupiira ogumanyi ngusobola osamba namameka nze samba namba 5 nga Messi kale so kakati okusomako okutandise naye omuvubuka yakulaba essaawa zino kuba ogenda tandika lwakusatu sekyo omuvubuka sooka omubuulire okusoma kuyinza muyamba ki mu bulamu mwana bingi nnyo biyinza omuyamba nnyo kyenyinza okugamba bingi kubanga byonna byakola alina osoma kati soka ogamba abaana abali mu geta awo abato mwana basome kuba olaba naye fresh kid osoma ngensoma basome kyenyinza obagamba era basome nnyo Lupaledia group oyinza beebaza otya beebaziza nnyo n'ababadde wano meeting gye tuvaamu esajjano meeting kati ani agenda okuleetanga ku ssomero manager wataba manager waliwo driver giyinza okundeeta driver waffe gwe mwana onawulidde ku biri ebintu byo ebya DJ Achi biki mwana mugenda wakikubye nnyo nze kati nkutya yatuveeyo naye ngera manager bajja kwogeramu ne manager ba DJ Achi biki tulabe nga kolaba ekwasaganya biki kale eyo tuve nayo gundi obubaka obusemba mwana eri abavubuka nze nkusibule n'abalaba BBS essaawa zino manya fresh kid Uganda era mwe n'abalabe ba BBS mwembale nnyo okunfagira era nga nnyongera okubategeeza nti mu awaadi ebyo bitegeera mweyongere nnyo okunonda awaadi yejja ogenda oginone naye sinnamanyi oba sinnabwangula nze ndina mukama olina ne mukama olina mukama okay fresh kid
Olimbalaso sibiriimu sooka bawe mugundi. Ayo amaso gange tegabiriimu kubanga tegalina kikyamu. Babalowooza nkuba buli ku kikyamu yasawo mumanye nti nze bwe sibiriimu. Ffenna tukimanyi obutasoma kikyamu. Era nkera nnyo mu kiraasi okubaamu mbeera nnambe mu ttaamu ku ttaamu. Abakubere nze bwe sibabaamu. Ebyafiye nekka kyebo mubiveemu. Essole ekyo tekibaddeemu. Kirabika Foteneke yakitaddemu. Mbadde nkitegedde naye gwe Alani olabika mwobiri. Nze by'ebyokunywa amasada. Sibiriimu. Aya basi. Aya basi. Kyekimu. John Black amusindikireyo obubaka. John Black asalina obubaka bw'omusindikira. Okay. Fresh Kid bw'atyo bw'abadde.